Erinnya lyange nze Alex Mugasha era nga nkola n'ekitongole kya Next Media omuli NBS nga nkolera wano mu Bugwanjuba, naye ebbanga lyenkoze n'ekitone ebbanga gwanvu okuva lwe yajja mu Next Media mu 2020 era nkoze naye okumala ebbanga kati lya myaka tubadde tugenda mu myaka 6 naye nga ye musajja oba omulenzi gw'obadde okola naye n'owulira nga bw'oba olina ky'okola ng'oluusi osanze okusoomoozebwa oba ekikuzitooledde oba ky'otategedde naddala mu byamawulire byaffe ng'ayanguwa ennyo okudduukirira n'akubuuza ky'oyagala akuyambe era n'akuyamba. Bwe kituuka mu by'obwesimbu abadde mwesimbu nnyo ng'osobola n'omulinnya ku kigere n'oyitawo abadde nga ye muntu atanyiiganyiiga nga tanyiiganyiiga ng'era kizibu okusanga kitono anyiize. Tuli basaale nnyo okuba nti yafiiridde mu kabenje kano akabadde essanga era tusaba omwoyo gwe omukama agulamuze nti kitone yabadde azze kulaba mukoddomi we ali mu ddwaliro era nga naye yafuna kabenje era olwabadde amaze okulaba mukoddomi we n'afunaawo entambula nga bwe mwagirabye takisi n'agirinnya era babadde bagenda nga badda Kampala oba emmotoka eyabatomedde yo yabadde eva Kampala nga bo ate bava eno sayidi z'embalala nga badda Kampala. So awo weza tumereganye ku Kibega essanga era akabenje we kabadde kitone munnaye ne tumufiirwa bwe tutyo kya nnaku nnyo era tusaba nti Mukama ayongere okutugumya ffe abakoze naye ate n'abafamire. Agakitono okufa nze first of all waliwo mukwano gwange yasoose kunkubira nangamba Ambrose waliwo munnamu wa NBS yafudde nengamba ate yani nengamba sinabimanya nangamba waliwo mukwano munnammwe yafudde kati wenagenza ku group nesoka nekuba Kampala nembabuuza nti wafunye simu waliwo omuntu angambye nti waliwo mukwano gwaffe yafudde amukozi munnaffe kati awo mudakiika nga 5 awo ne bangamba nti kitone yandiba kuba nti yavudde mu kabenje ako nti because yabadde aba side z'entungamo actually side z'Ishaka nti abadde agenze kulaba mukodomiwe. So kati bwe twakitegeeredde awo
ne tutandikirawo okunoonya ne tukubira poliisi like that with my colleague Alex Mugasha ne tulaba nti ne coordinating ate sawa nga bbiri awo ssatu sawa nga emu awo ne tujja wano okulaba nti tulinda mubiri gwa munnaffe ate twatukidde wano nga emirambo teginnatuuka okutuuka mpaka sawa nga 7 awo gye baleetedde bode ne kakati ku makya ne tukeera wano ne kakati tukyali wano mukyatulaba okulaba nti mukwano gwaffe ono tumuyozayoza kulaba nti ne bode ye bagikolako bamutwale tumusiibule lwakuba nti tutwanyoredde nnyo okuba nti twavuddeko mukwano gwaffe ono ate kyatukoze bubi ddala ate tusaasira ab'ennyumba ye tusaasira mikwano gye mukyala we ate tumwagaliza ekiwumulo really ekyemiremza nkola ku NBS tulina okunyolwa kwa maanyi nnyo kulaba nti tufiiriddwa mukwano gwaffe Julius Kitone yatuvudde ku maaso eggulu mu kabenja kabadde awo ekirula. Nze Kitone namumanya nga mu myaka egyo mu 2018 awo ng'akyakolera saidi ze Luweere eyo nange nga ndi wano nga tukola wamu ne tukola bulungi oluvannyuma n'ava e Luweere ne bamuleeta e Kampala awo kale kugamba abadde musajja ng'ayagala nnyo omulimu gwe ng'akola omulimu gw'amawulire ng'omusajja mwetwaze ng'omusajja ng'ayogera mpola mpola nga tolaba nti akunyigidde kale kugamba ffe naffe kyatukubye wala kulaba nti mukwano gwaffe yatuvudde ku maaso kakati bwe tuli wano ku mochare okulaba nti mbala wano ku ddwaliro okulaba nti mukwano gwaffe ono tugezaako n'emikwano gye ba relatives be okulaba nti tukola ku bode ye ate tumutwale ewaabwe era akayi tumuwe embaga ye esembayo wagenda okumuziika. Abadde mufumbo n'abaana abadde ayinza Kitone yasabadde mukulu olwali tane ndikwata enkwatagana tubadde twava mu kubeera nti tuli ba Luganda netuka bamukwano kubanga tukyali bato kuba twali tulina ebirooto ng'abooluganda abadde kyakulabirako eri abantu kuba buli muntu abadde amwettanira neeyisaaye abadde wa myaka gyabwe badde ayagala kuba ali wadde ajja ku kyalo nga muli muntu asambyeko buli awulidde amawulire nti waali najja okusobola okumulabako.